package gye mulina okozesa mu kisiibo abaami yeeno. Oli ku Mabilizable Products Limited kooli era kwotulabira subscribing ate era liking ate era sharing video eno. Package eno gye tukutte olunaku olwaleero y'abaami ekola ku nsonga za mutisenge. Tegenda kukaluubiriza kugikozesa ng'osiiba. Era egenda kuwa results ennungi ddala ate nga ziri permanent. Nze Senga Mabilizi ndine Kojabone. Kojabone one more time nyogero babuzaako nti mugamba mutya mwenna mulago okubiri wetuli enamba zaffe weziri awo ku bayo. Senga Mabilizi nange Kojabone. Package eno yammwe abali mu kisiibo. Nabagamba wobanga oli musiraamu tekikugaana kukozesa ka kofi kanenongoze. Kofi ono talina buzibu yadde. Si kibagambanga. Era kofi ono wono wali abatugoberera ku TikTok na wonna. Kano kenkutono si perfume. Kaneno kaba kakusiga kuse mudondoli okuyamba ku balancing enyonyogeze. Simanyi lwaki obo omukyala wasibe bugu mulibeera lingi lyekumira munda. Singa natubulira. Mu kisiibo tube abakyala babira bambadde bulungi enkunda kola kizivaawo. Kati ebbugu kola ki? Lyetuuma weeriti. Kati abasiraamu bulijjo batugamba muna tubakolera package. Era tugamba ko package mu kisiibo. Kati olwakuba nti nno naffe tuli basiraamu era naffe tusiiba. Kali naffe tusazeewo abasiraamu tubawe. N'abatali basiraamu mu Ramadan eno tubawe package eno nga bw'ogiraba. Eno package nga weeri kubeerako na kano eno. Package kuliko muwakula, kuliko stronger man, ate era kuliko ne coffee. Kano kakusiga kusemudono. Kano kakusiga ko busiizi. Ono si perfume kano kakusiga. Of course perfume ye wali ne kano kakusiga ko. Kati tujibawere ku meka. Eno package tujibawere ku mitwalo 15. Aha, emitwalo 15. Tuba ne tubayiseeko nnyo basiraamu era tukoze eki? Tuba tubawadde mu kisiibo kineeno. So sibe kisiibo kyo kimaleeko bulungi nnyo ate nga weeyagala mu nsonga z'omukisenge. Wabula nkiddamu era nga nkikkaatiriza gwe atali muwoowe. Atali muwoowe. Ensonga zinene ez'okwenyonyogera mu buli zikole ki? Ziveeko. Soko ziwummule paka tumale okukola ki? Okusiiba. Sharifa Serika. Okay. Oli ku Mabilizable Products package yaffe gye tugabye mu Ramadan. Eno tugituumye Ramadan offer abaami. Ramadan offer kuliko coffee, kuliko muwakula, kuliko ne stronger man nakanako kusiga ku mitwalo 15. Kuluno tuogedde. Mitwalo 15 tokuba simu ku mitwalo 15 nti ate kujja musalako ibanna. Mitwalo 15 tusalako ale ne kiragwe wesasula transport. Oba oli Uganda oba toli Uganda transport gwakola ki? Gwamwesasula. Bannaffe abali ewala tugeze America, Canada bamikwano transport wamwe yeeyongeramu. Oyinza okubuuza lwaki transport yeeyongeramu. Ebintu bya shipping si byangu. Okitegeera oyinza okukakana package ogiguza 15 ne shipping ajja kumalako emitwalo 15 oba n'okusingawo. So temunyiiga nti mukoze eki? Mutusedde. Wabula mujje mutwale package eno muwakula akola bulungi nnyo stronger man kye tubakoledde kiri best era kye kikola ki? Kyekisinga. Twabagamba wano tukuwa ekintu ekisinga ate nga kigenda kukolera ddala bulungi nga tekina side effect yonna nga tekigenda kutataganya mu kisiibo wabula ate okujjako okujjanjaba obujjanjabi. Omusajja buli wosiiba bingi ebiba kwegamba olusavusavu olwo olubi olubeera olukyamu lukuvaako kati ate wotwala eddagala lineeno kijja kubeerera ddala taratibu nnyo. Kakati gwe omufumbo oba oli aji oba oli aji oba oli sheeka eddagala lineeno terikugaana kwegamba teririna buzibu bwonna oba okitegera bulungi nnyo teririna buzibu era likozese bulungi nnyo. Kofi ono nono muwakula wamu ne stronger man buli wonagenda nga mukazanyo buli kimu kijja kubeera nga fine nakanako kusiigako siigako katono nnyo siigako katono. Kano kola kana kalinga perfume kakusiga kuse mudondoli zikutte perfume. Siigako katono tobange ey'emiti ekizigo. Tata tosaabako kasaabe. Si katono nnyo weekati wano. Ate bagambe na kino woba okeesiize tosanyalala. Osigala wera bulungi nnyo. Buli kimu kyonna kifiiringa buki? Bulungi. Wabula ennyonyogeze zinene ezijja amangu n'osobola okuliriizinga kye tukola ki? Kye tugoba essaawa zino. Bw'okakozesa olastinga. Okitegedde? Ate package eno tekola kumaanyi ga kisajja gokawoka wabula ekujjanjaba system nekola ki? Neterera. Wano tetukoze bubi kofi w'amaanyi nnyo. Jangwe mulago kubiringa ku chachi ya Kakande ku Total Business Center wali mu kibuga Kampala musawo jwe wali nnyo sako ne ku The Plaza wali Kampala Road atenga awo tukebererawo gwe nawe ne yetago okumanya system yo nga weyimiridde jangu tukebere kubanga abasaba abakugutu balina bangi ddala.
mulago kubiri wetuli twenda mu video naddako enamba weziri mu bayawo enamba ya senga weri enamba ya kojja weri just wona wokubira esimu tuba tusobola okubanga tukudda mu bulungi mbere bulungi mwera